Besigye anakomawo okwesimbawo ekyo leta kukibuuza ye naye wakyakomeddewo indication ye akulaga yes waliwo dada akibuuza mukazi we nti ogenda kwesima naga nti oba president mbusobola wini byanyuma naye n'agamba president waawo andi wali wambuuza nti wa president wa Uganda okwesobola naga nti wa president mbusobola naye n'agamba sobola genda mu kalulu nga luzawusinga temunnakagendamu nga zimanyidda muluzungu ayita predetermined naga nti olutalo tulina okusooka okukola kwe kulaba nga tutereeza ndi nga tussawo akalulu ng'awangudde awangula n'awanguddwa akoze ki naye mukati mwene embeera mu kakiiko k'abalooya Uganda Law Society kojja wange Isaac Semakadde ng'eriyo balooya abamulumba mbu yaweebuula ekitibwa kya omukyalo oyo DPP Kalobodo mune baga nti bamugobye naye tebalina bamugoba kubanga te mukama waabwe tolina bwokuba mukama wo kyo si kintu tekiriyo okukosa oli mutuufu naye nabo badde balowooza mulo oli mutuufu tobayinza okira ku makyaka balina amaanyi ge bakozesa era bulungi badde abakyanaganebagaba mukama waabwe ne bano balabika tebali kumpi wali ne Uganda Law Society DPP ampuliriza ekintu kitwogerako yajjaba ya Director of Public Prosecution etandikewo article 2 yagiteekawo nga bwe kugamba tuli bakwata na kukwata kooti polisi bajja maybe tulaba DPP tunawule office DPP ku Besigye office eri Mbuwambe ya DPP mwaka gwa 2005 DPP eyaliwo bayita mwami byabakama kati justice yafuye mwana nafuka omulamuzi kati akula kakyoko ebyokulonda ya DPP yafumba omusango gwa treason Dr. Besigye kanzijimbe wafumba ate ekibuzo kyabadde DPP akyaliwo musonga eno yes aliro down ngatalabisiiko obazi sigoberera ndogoberera era omuyizi abuuza ekibuuzo yo yabadde mu kirasi sosa kubuuza ekibuuzo ng'okayingira buyingizi amedi mbadde gamba nti eofisi ewambibwa naye tulaga mu 2005 nga bagezaako okunoonya buki bafunza Dr. Besigye obutamukkiriza n'okwesimbawo ne bamussaako omusango gw'okukabasanya omukazi ne bamussaako omusango ogw'obutujju amusaba omusango ogwa treason okulya mu nsi y'olukwe era DPP ebiseera ebyo Justice Byabakama n'afumba emisango egyo era ojjukira abakanso mpanga bwe bafundiza ne bayita okumala abasajja bano babi nti baanoonya omuntu Dr. Besigye gwe baaleeta nga yamulabiri alikawowe kyakuwa ne bamugamba nti yamukwata olwayo bw'obuuza kyakuwa gye yaziikibwa ne ssaawa ze yaziikibwa oyinza okukyewuunya ojjukira omukyala gwe baatuuka ne bassaamu obugundi kino ekigundi ky'okumutwe abakyala ng'ekyekikongo kati nga bamutaddemu n'obugundi nti ebibuuzo bw'omubuuza ekibuuzo asooka n'asirika n'alinda ali ebweru amuddemu era bampanga abwe bamwambuza ebintu nga bajjira oli afumba omusango n'anoonya abajulizi omusanga agupange gubeerewo n'emisango emirala nejuzi guno musango abana abavubuka baffe asali omukaaga bakava egundi watsore Kenya ekisuba kwati kisubu nga bw'obanga ddala olina DPP ng'ayimiridde nga DPP talina bwa sanctioninga kwa omusango kubanga omusango okusookera ddala obeerako owabuzza bw'oba aguddiza Mmengo ne bakwatira eggulu bakwetaana Mmengo n'ogwoleza Mmengo medi oba aguddiza Masaka kakati noga nti oliwo omukwadde mu nsi z'ebweru wano jurisdiction ogijjawa wogenda okumusibira kakati nagunera ngera gola ekibadde ekya DPP era kyola nti waliwo laba nti lead council waffe ali president waffe senior council Elias Lukwago yakwata gundi gye bayita charge sheet era buli lawyer yagitunaga nti eno charge sheet omuntu omungale wali banga yasomako omwaka gumu
mu kirasi y'amateeka nga tosobola kufuluma. So eno influence eva ebweru essawa ofiisi kubanga abakizo balowoozanga nti wabeerawo abantu obutono budde bwa gavumenti, obutono na ssente za gavumenti, wabeerewo omukugu ng'alina abakugu abalala wansi abatuula wansi ne bagamba Kivumbyo mumukutte mwagala mukwata nti wa mukutte muzanja ebintu byabo kibaita ingredients mbwe ebirungo ebikola omusango byakoze bikola omusango kusinza amateeka ga Uganda. Kakati olwaleero bwemba oli bw'aba ayagala Kivumbyo agende mukomera yekyalwana kulaba bwe baako kyowandiika omuteeke mukuba kyova olaba nti olwaleero DPP oyinza okufuna obuzibu okulaba emisango gyawangudde, mizibu okugiraba ebiseera ebisa gikisinga kyova olaba bw'eraba ogenda okugaziya n'ogenda ewaato ne Jeno era ogenda okula ne Uganda bagisinga nnyo emisango kubanga nti abantu bagenda ogenda mu kkooti nga balina nsonga ndala etwaza Kivumbi oba Besigye oba gwe mu kkooti. So kyekizibu kyolaba nti office empambe tojja muwulira.